tuddemu era tutwala omukisa guno okuwuliriza ku mwami ow'ekitiibwa Mubaraka Munyagwa era tuddemu tumuwulirizeeko uyo nja kudda bulungi nze Munyagwa nkuddiramu ffe bakulembeze b'ensi eno abaddako ne tusinzira wano kusanyuka TV ne tugamba tusaba akatambi kano kasale okateeke ne mu ddambe lyo ogambye otya ffe bakulembeze b'ensi eno abaddako nga mujjira kuki political parties are vehicles motoka zitutwala butwazi kututuusa mu buyinza bwe mba ngenda e Masaka ku mbaga oba ku Mawuledi e Butambala nentuuka ekyengera benzi yange neefa teri kiŋŋaana kuwalampa kimotoka ky'amayirungi nentuula mu maaso kati mwawalampa ki nentuuka ku Mawuledi ekyo kimotoka omuwulidde omukadde waffe Munyagwa naye mujja kunsesa mujja kunsonyiwa sorry okusekamu nina engeri gyenjagalamu Munyagwa omanyi bwe twakula nga tuli baana bato Daddy alina akaseera teyatuuka ng'akugamba mwana wange omuntu bw'ati bw'ajja oba omuntu yenna ajja mugambe nti siriiwo kati bwe wajjanga omuntu eyeetaaga taata oba mami oba maama aga mwana gwe mama wo gyali ati ye mwali mu nju naye aŋŋambye nti omuntu yenna anajja mugambye nti taliiwo ye Munyagwa taata wo bw'anaaza okugogoba eruzira bagenda kukuba ggwe embooko tojja nakukikkiriza akuteereddewo ekintu ku platform oluusi ebintu abyogera ne tubitwala lightly akugambye nti benzi ye bwefiira ku kkubo teri kimugaana kuwalampa loole y'amayirungi ate n'atuula mu maaso gusooka weebuuze benzi eyaani eyafa tayogedde na ku nsonga ya kukanika benzi talowoozeza na ku makanika talowoozeza na kumanya nsonga ki eyasse emmotoka ye wabula ye atuuka awalampa mmotoka eddako wabula sooka weebuuze mmoloka ki gy'agenda okuwalampa gwe munnayuganda ate atuule mu maaso alabike nti atuuka gy'alaga kakati ow'ekitiibwa Mubaraka Munyagwa mmoloka y'amayirungi eyo ogenza ogisanga ku bbala erina gye yasoose ng'ekkubo bbi erina gye yasooka ng'ekkubo bbi abo boolaba batudde mu maaso tebatuddeemu nti lwakuba nti kinyumo basowodde waliwo abaalinnye emmotoka eyo ey'amayirungi nga bali kyengera bwe baatuuka Empigi enkuba neetonnya ne basanga ng'ekkubo ebbi baatandika okulima mmotoka nga batudde mu maaso bo basowodde baagaana okuvaamu olw'okuba nti baali bakuliridde mu myaka nga bw'okimanyi nti nno ddereeva eyali avuga mmotoka eyo yakuzibwa ng'alina ku mpisa agamba abaana muveeyo mudde emabega abantu abakulu batuule mu maaso naye emmotoka yatobera ne batandika okulima mmotoka mpaka lwe yava mu kaseereezi abakadde tebaagala kuyambako bato n'okukomandinga nga bakomandinga ddereeva n'akwatibwa obusungu olw'empisa embi ez'abantu abakulu n'abagamba mufulume mudde ebbali muveemu mu mmotoka yange lifuti gye mbadde mbaweereza mugifulumemu n'akwata abaana abato abaali batudde emabega nga n'enkuba ebakuba nga n'empewo ebafuuwa abaasima emmotoka okugijja mu ttosi mwe yali n'abagamba mutuule mu maaso kati baba batuuka e Lukaya bamala okutuuka e Lukaya ate obasangira benzi ng'ekoze eki ng'efudde akati bannanyini benzi bo balowooza nti olw'okuba babadde mu essi bagenda kusobola bagende batuule mu maaso ate bano abaana abali mu maaso baveeyo badde emabega ekitagenda kusoboka boyi wange tugenda batwalako okubatuusa e Masaka naye mulina kutuula emabega ne mukubwako ku nkuba empewo n'ebafuuwa bano abaana be mulaba batudde mu maaso balima emmotoka ng'etobedde mu ttosi ekitagenda kubaawo eyo dialogue bwe baye dialogue gye mbadde munoonya ebbanga lyonna immwe tetujja bbawa dialogue alliance yammwe tugitegedde mwagala kuwamba buwambi pulezidenti waffe mulabike nti numusobola mu maaso ate ffe nedda tujja bbawa lifuti naye mujja kutuula emabega si mu maaso tebakulimba akategedde gamba protest vote
226 Kyagulanyi, President of Uganda, abankuumire.